Breaking news, Mathias Mpuuga bamutaddeko bbaani ye ne famire ye n'abaana bamuganye ogenda America ne Canada. Mpuliriza bulungi oluvannyuma lw'okukwata ne dictator ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba, Mathias Mpuuga American government emutaddeko sanction ne bbaani. Ate American government ekomye ku ye yekka, Dr. Hilda Mani ne MP gwe bayita Nannyondo. Mpuliriza bulungi n'omulala gwe bataddeko bbaani ya ambasada wa NRM e Canada, sawa za kakati ali ku nnyonyi addayo Uganda, bonna baba baaninze. Mathias Mpuuga, Dr. Hilda Mani, ambasada wa NRM e Canada ne Nannyondo babataddeko bbaani, bona abaana baabwe bonna tebakkirizibwa kulinnya America, Canada ne Europe. Ye breaking news eriwo sawa za kakati, sharinga video eno abantu abali mu struggle mu celebrating finally. Breaking news, Mathias Mpuuga bamutaddeko bbaani ye ne famire ye n'abaana bamuganye ogenda America ne Canada. Mpuliriza bulungi oluvannyuma lw'okukwata ne dictator ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba, Mathias Mpuuga American government emutaddeko sanction ne bbaani. Ate American government ekomye ku ye yekka, Dr. Hilda Mani ne MP gwe bayita Nannyondo. Mpuliriza bulungi n'omulala gwe bataddeko bbaani ya ambasada wa NRM e Canada, sawa za kakati ali ku nnyonyi addayo Uganda, bonna baba baaninze. Mathias Mpuuga, Dr. Hilda Mani, ambasada wa NRM e Canada ne Nannyondo babataddeko bbaani, bona abaana baabwe bonna tebakkirizibwa kulinnya America, Canada ne Europe. Ye breaking news eriwo sawa za kakati, sharinga video eno abantu abali mu struggle mu celebrating finally. Breaking news, Mathias Mpuuga bamutaddeko bbaani ye ne famire ye n'abaana bamuganye ogenda America ne Canada. Mpuliriza bulungi oluvannyuma lw'okukwata ne dictator ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba, Mathias Mpuuga American government emutaddeko sanction ne bbaani. Ate American government ekomye ku ye yekka, Dr. Hilda Mani ne MP gwe bayita Nannyondo. Mpuliriza bulungi n'omulala gwe bataddeko bbaani ya ambasada wa NRM e Canada, sawa za kakati ali ku nnyonyi addayo Uganda, bonna baba baaninze. Mathias Mpuuga, Dr. Hilda Mani, ambasada wa NRM e Canada ne Nannyondo babataddeko bbaani, bona abaana baabwe bonna tebakkirizibwa kulinnya America, Canada ne Europe. Ye breaking news eriwo sawa za kakati, sharinga video eno abantu abali mu struggle mu celebrating finally.